ebigenda mu maaso bingi n'ebikyuka bingi nga ekyo ekikoze okwogera olunaku olwaleero kwe kukyusa mu cabinet ey'eggwanga ate ne mu bitongole ebyokwerinda. Kwe kukyusa mu cabinet ey'eggwanga ne mu bitongole ebyokwerinda oba mu ggye erya UPDF. Nga President Museveni akozesa akawaayiro 18 akatundu akokubiri 18A akatundu akasooka 1013 akatundu akasooka ne 1014 akatundu akasooka ng'ayita mu ssemateeka w'eggwanga 1995 akamuwa obuyinza okulonda abakulembeze banaakulembera nabo mu kisanja kye oba obukulembeze bwe abalondebwa abo ne bayisibwa mu bukiiko obw'enjawulo. Jjukira nti no palamenti yaffe weeri president bw'amala executive ogironda palamenti egiyitamu ng'ekulemberwa sipiika n'abo abalondeddwa akakiiko ako gye tuyita vetting committee n'etunuulira abo president balonze. Naye si buli bantu bonna president balonda nti nno abasinga bagenda mu parliament okuleka abo ofiisi zaabwe nga zigwira ddala mu parliament oba amasiga agakola eggwanga nga ne ofiisi zikola mwaga amasiga 3 agatambuza eggwanga. Kubanga president bw'alonda ba RDC tebagenda oba ne badepute baabwe tebagenda mu parliament. Eyo eba ofiisi ya president. Naye ababaka ba parliament president bw'alondamu ba minister oba ne bw'aba tabadde mubaka wa parliament n'alonda minister mu kifo alonda prime minister, alonda vice president, n'alonda prime minister n'abalala bonna bagenda mu parliament ne basunsulwa. Okusunsulwa kiva mu busobozi bwabwe kye twandiyise obukugu oba experience ne backgrounds zaabwe oba eyo gye bayise omuli n'obuyigirize n'ebintu ebirala. So president obuwaayiro obwo bwenkusomedde mu ssemateeka eya 1995 emuwa obuyinza oba n'olusa okulonda abantu abo. Ye ng'omukulembeze w'eggwanga alina okulonda omumyuka we. Era omumyuka we yasigadde nga Honorable Jessica Alupo Major eyawummula amagye yasigaddewo n'alonda prime minister. Era prime minister ono yakolanga leader of government business in parliament okutunuulira entambuza y'emirimu mu parliament yasigadde nga ye Right Honorable Robina Nabbanja Musafiri yasigaddewo. Cabinet ministers prime minister abeera n'abamyuka be era nga nabo balina offices ze batwala. Mwabo first deputy prime minister era kati ng'era ye minister ow'ensonga z'amawanga agali mu buvanjuba obw'ekitundu kino East African Community Affairs ye mukyala Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga yasigaddewo. Second deputy prime minister ate ng'ono ye leader of government business mu parliament Right Honorable General Moses Ali omukulu ono ekifo kye akikuumye mu bulungi ne mu bubi ekifo kye akikuumye. Abeera n'omumyuka owookusatu deputy prime minister ng'ono ye minister ow'ensonga owa guno na guli portfolio without portfolio ono ye mukyala right ye Honorable Lukia Nakadama owa guno na guli. Kakati awo ne tulyoka tugenda ate ku ba cabinet ministers abamyuka deputy prime minister abamyuka prime minister aba deputies baweddeyo. Tulina omukyala Honorable Museveni Janet Kataha ono ye minister ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Tulina minister mu office ya presidents
ono yasigadde omukyala Miria Doka Babalanda yasigaddewo, ne wabeerawo ne minisita mu ofiisi ya president ng'ono yakola ku bya security omukulu Jim Muhoozi naye yasigaddewo, ate ne tubeera ne minisita wa president nga ono ali in charge mu State House Controller ng'ate yali in charge oba nga yali ku bya science technology n'ebirala. Dr. Musenero Monica oyo naye yasigaddewo. Minisita wa Kampala, minisita w'ekibuga Kampala n'ebitundu ebisigadde Ajati Misa Kabanda oyo naye yasigaddewo. Ne tubeera ne minisita wa ofiisi ya prime minister ng'ono w'emirimu egy'enjawulo general duties omukyala Right Honorable Kasule Lumumba. Ekitiibwa kya Right Honorable abasigadde eno tobawulidde okuleka bali ba deputy. Mukyala Lumumba ono yaliko secretary general w'ekibiina ekya NRM era n'abeera Right Honorable. Bw'obeera mu kintu ekyo osigalayo, once honorable osigala oli honorable. So ekya Right Honorable bw'owulira mukyala Kasule Lumumba nga tukyogera oyinza okwebuuza mukyala Lumumba Kasule n'abeera Right Honorable ate nga abasigadde eno First Deputy Prime Minister Lukiya Nakadama tetuwulirako kya Right Honorable. Tokiwulirako okuleka mukulu General Moses Ali. Omukyala Kasule Lumumba yaliko Secretary General ow'ekibiina ky'NRM. Secretary General asigala Right Honorable Secretary General ow'ekibiina ky'NRM ndowooza. Government Chief Whip yasigaddeyo Obuwa Dennis Hamson. N'abalala bangi bonna era nga bwe mbagamba. Naye mu nkyukakyuka ezaakoleddwa minisita eyabadde owa Defence and Veteran Affairs oyo yakyusiddwa, eyabadde omukulu bamulanga ki Sempijja, ate eyamuddidde mu kifo yabadde State Minister mu nsonga ezo Honorable Oboth Maxson Jacobo. Oyo nno nze mwagala nnyo na sinagamba ebiseera biri bano ba mulima mayuni we baali banoonyeza speaker nga nze ngamba nti oyo nze gwempulira yasaana okubeera speaker wa parliament. Naye olw'okuba nti ekibiina kyalina enkola yaakyo ono bw'avaawo n'alina okuddawo, mukyala Among n'abanga ekifo yakitwala. Abalala abakyusiddwa minisita wa Karamojja. Minisita wa Karamojja yakyusiddwa omukyala Kitutu n'avaawo, saako ne state minister we munnamawulire munnange Nandutu Agnes naye n'avaawo. Ekifo ekya minisita ow'abavubuka n'abaana ekyo kyo kibadde abantu bawulidde ne baga omwami Balamu Balugahare oyo yalidde ekifo ekyo. Abadde CDF mukulu Mbadi oyo n'atwalibwa mu ministry okubeera state minister owa environment. So ebyo bye bimu ku byakyuse naye nga batono nnyo abakyuse ba minister ate n'abalala ne baweebwa ebyo. Oluvannyuma lw'ekyo cabinet oluvannyuma lw'okubanga yakyusiddwa ate n'eggye ly'eggwanga tujjukire nti nno mwami Mbadi yabadde CDF. Kakati General Muhoozi Kaineirugaba kati ye CDF omujjuvu ow'eggye ly'eggwanga. Ezo ze zaabadde enkyukakyuka mu bukulembeze mu ggwanga lino. Twagala tutandikira awo. Honorable Kafeero Sekitoleko ku ssaawa esemba yampeerezza okwetonda kwe tajja kusobola kubaawo naye tubadde bakubeera naye. Mwami Kayija yatuweereza naye okwetonda kwe. Manyi mwami Kayija kati Secretary General, Interim Secretary General mu kibiina ky'FDC Katonga wano. Oyo naye yatuweereza okwetonda kwe tajja kusobola kubaawo olw'emirimu egya ofiisi eyo gy'alimu. Ye mulima mayuuni Munnakyaggwe amaze okutuuka omubaka w'abantu abamukono North Constituency
munnakibiina kya Nuupu. Honorable lamusa kubawuliriza. Abasawo ne banyabo abatuuliza abalungi mbalamusizaako nnyo nate akawungezi ka leero mbeebaza emirimu gyonna gye musobodde okutuusaako engalo ate nsaasira nnyo mwenna abayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo abafiiriddwa abantu baffe wano nawali mwenna mbasaasiddeko nnyo nsaasira nnyo abatuuze bange ab'e Kamembaawo Kiyunga olwo abaana baffe abakubibwa amasasi abasajja ba NFA kikyalo nnyo ekyamukiibi era tumusabira Mukama Katonda amusaasire byamusobako ng'omuntu. NFA ab'ebibira babadde babalamba basaalimbidde mu bibira bo bakubye bukubi ku mitwe ate senako na ku magulu ku mitwe era amasasi amutiddewo kitalo nnyo kitalo ddala mwenna abafiiriddwa abantu baffe basaasirako nnyo ak'ensuso bannamukono north balamusizaako nate bakama bange mwenna abasiraamu mbagaliza ekisiibo ekirungi manye eno muli mu kusiibuluka ku palamenti enziruseewo nga mikolo gya kusiibulula abantu gye gigenda mu maaso Muslim Lawyers Fraternity gye gigenda mu maaso gya kusiibulula abantu wali ku KCC bye bigenda mu maaso so buli wamu na mwenna abasobodde okusiibulula abantu bannange tufube nnyo okulaba nga bwe tusobola mu kaseera kano okusabira nnyo eggwanga lino mu mayengo ge tuli mu kuyitamu n'okusoomoza ku tulimu ng'eggwanga Mukama Katonda atutaase buli kimu ekigenda mu maaso tusobole okukiyitamu bulungi. Neeyanziza tutandikire wonsanze bishafo baminisita eno tewabaddeeyo nnyo naddala mu kabinenti naye ensonga abamu basinza ogitunuulira omuduumizi w'eggye ly'eggwanga n'abamu ku batonotono ababadde abaweereddwa obuvunaanyizibwa mu ministries mulimu naddala omwami Balamu oyo avuze nnyo mu matu g'abantu kubanga n'erinnya lye yaliteekawo ekisooka kya byonna abantu Balamu abasinga bamumanyira mu bwakitunzi ate nga kituufu ze zimu ku professions ze omuntu asomye Balamu yasoma BCom e Makerere abadde saabavulu oba saabavulu mutegesi wa bivulu mulimu gwe tagwegaana. Balamu atandiseewo radio stations ez'enjawulo atandiseewo amakampuni mu ggwanga n'ebweru waago abantu babadde bamulabanga yeekulubeeseza nnyo ku bannabyabufuzi ku mwami Museveni okusookera ddala ne bannabyabufuzi abalala awo mulaba musajja muwombeefu gye buvuddeko awo n'alangirira munywanyi we Jeno Muhoozi Kayine Rugaba nti era ye bamulabamu pulezidenti addako ekyo yatuuka n'okyogera mwami Museveni bwe yali aggulawo ndowooza kyali kizimbe era ekya Balamu asi Fort Portal wali Masindi n'akyogera mu maaso ga pulezidenti okitegedde ng'alagira ddala nti Jeno Muhoozi ye kati gwe basibira olukoba era bamulabamu essuubi erya gavumenti eziddako mu maaso. Olwaleero Balamu minisita sirina buzibu bwonna na Balamu kubanga Balamu nze mumanyi nnyo natandika okulaba Balamu nga muvubuka akyali Makerere ng'akola emirimu gye nga ne wano kusimba ebintu ebimu bye tubeeramu Balamu abibeeramu seewuunyiza olw'engeri ye gy'abadde yeeyisaamu naye abantu balina okkimanya nti ate Balamu mu ayirake z'obuyinza mu gavumenti Balamu nyinza okitwala nti mukulu ate ku Jeno Muhoozi kuba Balamu waanaabeera Jeno Muhoozi alina omukubira saluti CDF alina okukubira Balamu saluti so twogere ku rishafo mu magye ne mu kabinenti kikyolabamu kipya kikyolabyemu kiki gwe kyobadde tosuubira ne kikyobadde osuubira. Basabo ne banyabo ebigambo byange bino byenjogera bingenda okwogera ku programu eno njagala ababikwata bayikwate balinjulira nti nali mulanzi
era si bye bigambo buli omu byasobola okwogera naddala nga tuli ku radio wano naye nsaba Mukama Katonda nyweze ate mbigguse bulungi. Emabega yonna tuzze tubagamba programu za Mwami Museveni zaavuga ye ne mutabani we okulaba nga eggwanga lino baliteeka mu mbeera y'obusika ng'obwennono nti ye Mwami Museveni bw'avaawo eno Uganda yafuuka yaabwe mutabani waddewo. Eyo programu okujjako nga bannansi balwanye ennyo ne baluma n'ogwengulu, Mwami Museveni ali ku progress, atambuza ekintu era mumutunuulira. Nabagambako wano nti General Tinyefuza mu 2013 yawaŋŋangukako ne mu ggwanga wano lwa nsonga ya mwana oyo Muhoozi Kainerugaba. Era n'agamba bannange ndaba omusajja ono avuga mutabani we era atamwagaliza ayinza okukkirira ekaganga. Era yadduka wano n'asooka addukako ebungereza eyo yakomawo bukomi. Era bino byonna biraba naye kati yasalawo kusirika busirisi kubanga bannansi yabalabula nti engeri gye ndabamu Mwami Museveni ensonga azivuga ng'azitunuuliza mutabani we kumuddira mu bigere. Tewandibaddewo mutawaana gwonna Muhoozi kuddira mutabani we mu bigere, kuddira kitaawe mu bigere. Naye obuzibu bwe tulabawo nti kwe kusalawo okutta ne institutions ez'enjawulo tupeevuwe oba okugulira ekkubo mutabani we ayitewo. Mwenna mukimanyi bulungi nti ennaku zino kibadde ekiri ku mimwa gy'abantu kwe kulaba nga omusajja tawummulanga magye naye ng'akola ebintu by'abannabyabufuzi bye balina okukola ate nga bikontana n'amateeka. Mujjukira bulungi Muhoozi Kainerugaba ono yalabulako ne ku gavumenti y'e Kenya n'agamba mmwe nsobola bakuba mu ddakiika 45 nga Nairobi njiwambye nga njeddiza. Bino mbyogerera wano kubanga yabiteeka ne ku mitimbagano gye. N'agenda n'atandika okuwagira nga ali wano mu magye bino tebiri wala ndooza biri mu mwaka nga gumu. N'atandika okuwagira abayeekera bajjeko gavumenti ya Ethiopia wano. N'atandika okwogera ebigambo ebyokugenda okukuba abantu abasaanyeewo ekkaramujja eyo. Basebo ne bannyabo abajjukira obulungi ndowooza era kugenda mu mwaka nga abadde deputy kati naye yasuulibwa tomwogeddeeko General Lweru eyaduumira ekikwekweto ky'e Kasese omwafiira abantu ne basaanyawo n'olubiri yabadde deputy CDF yasuuliddwa. Naye ndowooza tegunnawera mwaka giringa myezi 8 yalangirira standby class 1 buli munnamagye waali ayimirire ne bw'obanga obadde oli ku nsalo yimirira awo. Ffenna abagasaka ag'omunda twategeera nti waliwo abaali baagala okuwamba kati oyo bamukasusa ebbali gwe yali agezaako okulemesa mu mbeera yonna mwenna mwamumanya. N'essaawa eno Muhoozi kati komanda ow'oku ntikko eyandibadde kubanga ebiseera ebyo yali land forces we yakomandingira nti standby class 1 mwenna buli munnamagye waali sirika yimirira awo oba oli waggulu nga atadde n'amagye Air Force. Essaawa yonna okusituka okuba buli munnamagye ayagala okutambula okuva waali. Ebyo twabitegeera because I have been the shadow minister internal affairs nga ntula mu kakiiko ka defense. So at the end of the day ebyo lwasuuliddwa Muhoozi ono gwe mulaba ono bali abalala balamu yasoma sigamante yasoma n'oli omulala omukyala. Njagala kutereezaamuuko wano katono nnyo ku Wilson Mbaddi nabadde muwadde ministry endala Minister wa State Trade Industry and Cooperatives naye nga wa trade
eri sijabadde sorry munansonyiwamuko katono nkiterezeze oyo yabadde komanda ow'okuntiko w'amagye omufunze nga yaddirira mwami Museveni oli commander in chief of all the armed forces on CDF commander of the defense forces mujjukira era emabega kaawo mbagambye ensonga y'erweru mujjukira emabega kaawo nga tuli mu kalulu ka 2021 bino mbagambye mbyogeza authority otwaberera mu kalulu mwami Muhoozi oyo ye yali komanda wa SFC era SFC yali ku mwanjo nnyo mu kuwamba abantu bannamukono bakimanyi bulungi nti SFC yawambanga abantu ne saawa eno yakulembera okuwamba bakanatta Muhammad ne Sempija Yuda nga Muhoozi yali komanda waayo era twagiraba aba SFC kala bangi bayinza okuba tebagiraba naye abaali ku electoral commission balaba SFC ngezza okuwamba returning officer badeclaring omu kutwali tuvuganya naye mbwa yawangudde akalulu nga Muhoozi yali ku top okumalamu eggobe mu kibya mwami Museveni wetwamuteeka ennyo ku nninga nakkiriza nti yeye abantu babawamba abantu bange babalina era tugenda kutandika okuta omu ku omu ne batandika okukasuka abakajimu ne bakasuka abamale Musa ne bakasuka ba junior bakarimu ne bakasuka mu bitundu ebyenjawulo n'abalala bangi naye nga abaali bakulidde ekikwekweto oba abaali on the top of okuwamba abantu mu SFC nga yewamba yali General Muhoozi Kainerugaba kakati tweteekateeka era buli munansi abali eyo boogera ku 2026 tiyago tugenda mu 2026 mbawe ekifaananyi bukaba nga akalulu gyekali kalulu kike mugenda okugendamu SFC luli yali at the center okuwamba abantu nze kennyini nabalabako nga bajja ewange ne bawambawo muganda wange Male Musa sigamba nti banyumiza binyumize ani yali agiduumira yali Muhoozi Kainerugaba tugenda mu kalulu ka 2026 kali buli omu alina okumanya kalulu kike tugendamu abalowooza nti gagenda kubaka byamanyo wenu bino njagala mba preparing mu kitegeere eyo side emu ne ku side endala basebo ne banyabo mwali muliddeko nti government baziwamba mwami Muhoozi oyo abadde nga akuza kyejo oba kitawe yamukuza kyejo akola ebintu kitawe na mu kifo ky'okumussa wansi akuza mukuze abamaze omubuulirira ne yeetonda tuyinza okuba tetubira naye naakola ekirala ne bino byonna byabadde nga atambula tolowooza nti abadde tamugamba takimanyi nti ebyo byokola bimenya mateeka okugenda n'atandika okukuba enkuŋŋaana ataddewo simanyi ebibiina bye nga munnamagye ekye yabikola era mu mbeera eyo ey'okusaagirira temwewuunya bassebo ne bannyabo kubanga ye komanda ow'okuntikko wano tokubawo akalango kye ŋŋenda okwogera nga bukedde ku makya nga Muhoozi awambye kitaawe manyi oyinza okuba obwedda tonnakirowoozaako oli ye CIC anti nkugambye commander in chief ono commander wa defense forces ne luli ye yali oli wayisiza stand by class 1 ne bukeera ku makya bampambye mujjukire byali nti ani akuwambye nti mutamani ampambye kisoboka ekyo nkubuulira so basaba ne banyabayeza ensonga 2 muzeetegekere ate naddala nga tetunnatuuka mu 2026 it is very possible kimenya mateeka era bino byenjogera biteeke ab'ebyokwerinda bonna ku standby okwetegereza ebikolwa by'omuvubuka ono kubanga nkugambye azze akola ebintu mu mbeera ey'ekyejo n'ayogerera amafuukule gavumenti ye Kenya nti nsobola okuwamba n'atandika okuwagira bw'abanga asobola okuwagira abayeekera abali Ethiopia ne bino byonna byabadde akola bibadde byagala buyinza okutambula simanyi popularizing bamutwale Soroti eyeteeso kati abadde
ekigendererwa kye mwami Museveni okulaba nga mutabani we basobola okumwagala atwala obuyinza kati ataddewo ekkuba eryangu ekisinga obukulu nti buyinza ne bwe kiba kyetaagisa nti kuwamba gwe bagaa nti asobola giwamba birina binabadde abikola ng'amenya mateeka okukuba okulumba wadde CDF naye era si yali ku ntiko y'ebyokwerinda mu ggwanga lyonna wadde yaddirira kitaawe era kitegeeza kitaawe amuli omuntu akuddirira asobola okuwamba buli omu akimanyi abalina ba PA abalina ba assistants abalina bangi nnyo tubalabye nze nina muganda wange ate neighbor wange ate mukwano gwange twaplotinga ffenna nga tusuula yali MP we bamunani kakati minisa w'ebyenjigiriza gamba naye ono tumusobola ono naye nga yali PA we sina PA kumpi na muzadde n'omusomesa yamusomesa bino bibaddewo bw'otunuulira ebyali Zimbabwe Mugabe nga bamuwamba era abamuli okumpi be bamuwamba yalwawo kikkiriza nti bamuwambe naye nga bamuwambye era Mugabe tiyafa nga president waliwo simanyi kati oyo Dumbo yasimanyi yani oyo president we Zimbabwe be bamuli we bati kumulirwa ne bakozesa amagye ne bamuwamba so tuli mu kaseera akazibu nti bantu balowooza bya 2026 nze byesirowooza nti byendowooza nti bisobola n'obutakola ki obutabeerayo ekimu ku bibiri mwami Museveni kuteekateeka nze nteekateeka mwe bannansi bwe tutuukira mu kalulu nga CDF ye Muhoozi Kayine Lugaba mumanyi akalulu ke mugendamu bakagenda okufaanana ampuliriza omulungi program kibanga sekyo omusajja ono azze amenya amateeka ate nga mwami Museveni amutunuulira naye waliwo kooti oli munnamateeka nzijukira ani yagenda mu kooti okwemulugunya ku nsonga omusango baguwa olunaku nakati kooti yagutuulako naffe kennyini naleeta motion mu defense and internal affairs neesembebwa Honorable Theodore Sekikubo ne tuyita Muhoozi oyo okujja mu parliament yagaana okujja nga twagala omubuuza ku ntalo zayagala okuwakula wakati waffe ne Kenya ne foreign relations ne Ethiopia ebyo abikola mu mbeera ki ye mwenga bwe mwali mulabye munnamagye ekyabikola so bali balamusi balinaako obuzibu balamu yasoma wadde yasalawo okukola omulimu gw'obwebidongo n'okutegeka that is what bangi nnyo basoma obwalooya tebali mu bwalooya sirinaako buzibu naye n'okumuteekamu mu cabinet mulina okumanya mwami Museveni kikyagezaako okukola tusiiba okuteekateeka bangi yayingiza ndooza basatu yayingiza mu baminisita basatu abadde batambula naye yayingiza mu basatu naye ne munda mwennyini mwenyale Muhoozi abadde alikulutinze era tusiiba tukibagamba nti ekigenderero kya mwami Museveni kuteekawo mbeera ng'NRM weeri naye nga waliwo NRM within NRM ye PRU kati bagenda juwa amaanyi bagibbira obululu bwekanaaba gyekali mulabe nga ne PRU yayina bamimba ba parliament kimwanguyirize oba oliawo okuseseetuka amanye nti avudde ku kino that is singa wanaabeerawo ya demokrasiya naye bino byonna bibadde bimulwisa Lutindo ngenda kuwumuzamu ekirala mwami Museveni aludde nga ateeka bannamagye mu gavumenti ne baweereza ate nga bakyasaavinga oluusi ekintu ekimu kye mutalaba bulungi naddala ekifo kya CDF okuviira ddala ku Jeno Jeje Odongo lwava ku bwa CDF minisita paka kati Jeno Alonda Nakairima bwe yava ku bwa CDF n'afuuka minisita kwe yafiira Jeno Katumba Wamala olwava ku bwa CDF n'afuuka minisita Jeno David Muhoozi CDF yagenda ko mu poliisi yasookera mu poliisi n'adda ku CDF Jeno David Muhoozi olwava ku bwa CDF minisita Jeno Mbadi oluvudde ku bwa CDF minisita Jeno Kayihura yamutwalako mu poliisi Jeno yali afande ani eyagenda kati Nakasongola ali mu factory Nakasongola abamagye bazze bajja ne babeera mu government ate ne basigala nga bakyasavinga
lwaki olowooza mwami Museveni n'ekyo akyesiga nnyo oba nakyo akikola nnyo? Tutunuulidde enkyukakyuka mu cabinet n'amagye. Ekyamagye mbadde ninako abantu be mbadde nga njogera nabo abagamba mwami Museveni akyusa, naye si mwami Mbadi yekka, ba CDF bonna kumpi abasinga bonna bagenze mu magye, baminisita, waliwo ne poliisi, abamagye bayingidde mu bitongole bya poliisi, bayingidde amagye gayingidde ne mu bintu ebirala mu bitongole ebirala mu gavumenti. Kati galina brigade yaabwe ekola construction wali erugazi, bazimba, bakola ebintu ebirala byonna. Kikyolowooza mwami Museveni kye yeesiga mu magye naddala mu kiseera kino okusinga abantu abalala? Yes, munnamagye era baalina okusoosowaza, naye ki ekyenjawulo gwe kyolabawo? Okusookera ddala njala nquoting provisions nga bbiri mu ssemateeka. Nyinza obutazisoma zo kennyini naye bannansi ndoozeemu eri section 15 mu Political Parties and Organizations Act, akawaayiro namba 15 mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi, nti abantu nga basirikale tebakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi oba okuteekawo obubiina obwekuusa mu byobufuzi. Era ssemateeka eyo ekyogera kaati mu kugaana abasirikale nga bwegaana aba cultural leaders negaana okwetaba mu byobufuzi ebiri partisan oba ebyawulayawula mu bantu. Baalekawo liriwe emu ate ng'eyo ezannyirwa mu paalamenti. Wano we twagamba nti wajja kubeerawo bamemba ba paalamenti abalondebwa direct, niwabeerawo bamemba ba paalamenti abalondebwa nga bakyala, niwabeerawo bamemba ba paalamenti abalondebwa abavubuka, n'abalema, kati mwayingiramu n'abakadde n'abakozi, kaakati mulimu n'ab'amagye balondebwa okujja mu paalamenti. Ng'obuvunaanyizibwa bwabwe bwebwo paalamenti bweyina okukola obumanyiddwa obulungi. Nawe mbasibuzeemu wano wa mirundi ena obuvunaanyizibwa bwa memba wa paalamenti yenna gy'ali tusiba tuboogera wano nawali obuvunaanyizibwa obukulu. Bino ebirala byonna nvandiirwa ebigenderako, naye obuvunaanyizibwa buli bwa mirundi ena. So awo wokka we waalekebwa ab'amagye okwetaba mu byobufuzi naye nga bagenze mu paalamenti kugezaako kukola mateeka, kuyisa budget, kukola appropriation n'okufollowinga n'okulondoola emirimu gya gavumenti gyonna gye giri. Obuzibu we bwajjira mwami Museveni kwe kutandika n'okubalonda ku baminisita. Era omusango guno gwatwalibwa mu kkooti, nakati tegutambulanga. Actually I think Honorable Sewungu naye ayinayo omusango, naye nkugambye wano buli musango gubalabanga gulina ebizibu byagwo mu kusalwa n'okuteeka ekitongole ekiramuzi at conflict with the executive, ogwo gulwawo okulaba ekitangaala ky'obwenkanya. Bino mbyogera nga ndirooya nkolera mu makooti ag'enjawulo, n'abalamuzi eyo yennyini bampulira. Era nabo bennyini batya nnyo okwenyigira mu misango gye balabanga gigenda kubateeka mu kaseera akazibu. Ne gavumenti oba ne mwami Museveni asekendinga okulondebwa kwabwe okuba kwongerwayo waggulu. Nabwe ekyo bassebo ne bannyabo kimenya mateeka. Ebimu kubimenya amateeka mwami Museveni byakoze kwe kukwata bannabyabufuzi bannamagye, kubanga kenerabidde okuba kwotingira omulimu omukulu badde sigubagambye ogw'amagye. Omulimu omukulu ogw'amagye kwe kukuuma obutebenkevu bw'eggwanga lino n'okukuuma ensalo zaffe. Gwogerwa bulungi mu ssemateeka, buli omu agende awali article twogera ku UPDF, Uganda People's Defence Forces, wansi awo ndooza waliwo section articles nga 2-3 ezogera ku magye awo. Naye waliwo n'etteeka eryakolebwa erya Uganda People's Defence Forces erifuga amagye
mwe mujira ne amekanso na bichebyo obukiiko obwenjawulo obufuga amagye tebakkiriza munnamagye kwenyigira mu byabufuzi wadde okugamba nti anaafuuka minisita naye mwami Museveni kasita yayisa ekintu kimu mu palamenti bagezaako kirwanyisa ku General Katumba Wamala ne bakiremwa gundi bwe yajja alonda ne bakirwanyisa ne bakiremwa kali mwami Museveni agamba awo nabagonza awo kati alonda bulonze era ine case ne bwana Mbadi era agenda kujja embeera electoral commission akachuka kali ka approving omwajiraba nti bayita neyo manju ne batema ne bagenda yena yajja kujja abasinga ko nga bamaze okwogerako nabo era bajja mu approving atambula akoleki agende nti kikyamu ne nga bannansi nga parliament yakikkiriza ne kitambula ne basettinga president ne bannansi ne bakikkiriza ne kibeera bwe kityo tuwe kyo kino okubeera naye nga kikyamu era emisango egyatwalibwa mu kooti ku nsonga eyo tegivangayo up to now kakyova olaba David Muhoozi mwali tannanyuka magye General Katumba Wamala mwali mu kifo kibandibadde eri mu kumanaginga ebyensalo zaffe n'okulaba nga abayekera tebatulumba in fact bali mu byabufuzi mwami takomyawo wokka Jejjo Dongo ndowooza naye takyasavinga abalimu abasavinga mwami Katumba Wamala tannawummula David Muhoozi tannaba kuwummula ne mwami Mbadi naye tannaba kuwummula then mulimu n'abalala be yatwala mu bitongole ebyenjawulo bw'otuuka mu poliisi omwo bajjudde waliwo General Gowa kati akulira immigration deputy Wanira abo bonna bannamagye director human resource mu police munnamagye IGP kati ali okubanga tebanalonda IGP akolanga IGP kati munnamagye n'ebitongole bw'otuukayo mu operation wealth creation bali eyo bajjudde ekigendererwa bassebo ne banyabo nze ku lwange embeera ez'abannamagye size ennungi ennyo mwami Museveni bintu bingi bye yeetangira byamanyi ebyakozinga oba ebikozinze ku mu nsi ez'enjawulo nti bannamagye bano naddala bakomanda b'abalala abawulirirwamu buli w'obasembeza n'obateekaawo okumpi 1 osobola obba monitoringa 2 n'embeera zaabwe osobola ozikyusa ebimu kubitwala amagye n'obigasanga mu operations ez'enjawulo n'ogasanga nti gali Somalia gali Congo si kugamba nti tulina nnyo ssente ne kugakumuliramu action nti gali idle buli w'ogateeka ne gafuuka idle nga tegalina kye gakola gabeera mangu gakupulaningira kino kigeze ku mukyala ava mwaka ku mwaka nga atudde waka buli w'okomawo ayogera byafunye ku mulirwano bw'osanga afunye empisa embi because ali idle so kati mwami Museveni kino akikozesa backkeepinga nga bali active n'obutamuplotting n'okumwerabira nti naakola ensobi ez'enjawulo lwaki tebawummula wadde oluusi baba tebannatuuka ne bawummula naye ne bakola emirimu kubanga amaanyi n'obwongo obukola buba busobola okukola kubanga bonna nga bw'obalabye bakyali n'obulamu obukola wadde oba ekiseera ekiwummula tekinnatuuka oli yandibuuza lwaki tabawummuza ne balyoka batandika okukola Museveni akitasinzeeko emirundi 3 gye mmanyi naye ndowooza waliwo n'emirundi emirala omulundi ogusooka gwa Richard Kano Dr. Kiza Besigye amanyi wo gye yamukomya ng'amaze okuwummula nga takyamuyinako control yasigala mukubira bukubizi mu field ate sitinzeeko kutumukunde kubanga naye yavuganya wone munnamagye general omulala eyafa yali biraalo babirabe bingi nnyo ebibyo ebigenda mu maaso general biraalo omujjukira ate General Mugisha muntu General Mugisha muntu ekyo kakikulaga lwaki tayagala bawumu the moment we bawummula bwe bati gye bamutuusizza wala era abaagala awo bwakulaba nga okyali mu kasupu ayagala amale kukamuliramu ddala ogende bangi nnyo baatuuka okuta General Sejjusa amaze kulabira ddala nti ontakyalina capacity mobilizing nga bye yali amobilizing luli ono kati ne bwawummula awalinda kasamalanga omutakyalina mu kantu konna nenga badde nga owuuza emyaka 65 ng'owummula
niyo olw'okuba ayinamu mentality gy'amanyi nti abantu bano babeera n'abantu baabwe mu magye ab'enjawulo mwe basobola okukungira ne bakoozi nga kye bayita mutiny mu mateeka oba okwegugunga mu magye kubanga nabo si be bali ennyo abali obulungi bannamagye abo wadde olaba nti Muhoozi eyayingiranga owa LDU mu 9/7/98 essaawa eno ali on the top buli omutandika okwebuuza be yayingira nabo bo baliriddawa be yayingira nabo atuwa no si kituufu bayingira bonna at the same time nti oli kati atuuse waggulu awasembwayo ono akyali ku lefutinanti ngugamba otya nti anaabeera musanyufu era gwe singa kyoyagala wandibadde ogezesa singa kibadde kisoboka wandibadde obagezesa bugezesaawo nobagamba kale mu kuba akalu tulabe ani anaabakulembera so basaba ne bannyabo nga bwe tugamba nti ebitongole byonna byagenda mu buwambe nezonna zi amekansi ezifuga amagye ezandibadde zirankinga nti wano ono gundi yasaanidde era ne mmala kabataana netugamba tusabe minutes kuba ratingidde tugambe nti ono yabe mu mbeera eno ono noono abasatu kale president londa kwabo ababeera CDF ojja kugenda okulaba nga biragiro 369 okusobola okuba ku ssimu n'obuuza ekibuuzo muganda wange Sekkadde Samwiri nkutumiddeko nnyo akutumidde nnyo Sekkadde Samwiri munnaluweero omwana enzaalwa ey'Eggaza Sekkadde nkutumiddeko nnyo Sekkadde webala okuwuliriza wano waliwo ngambye lwaki ogambye nti General Muhoozi si yali ku ntikko oba mu UPDF bw'abadde agamba ng'emabegako awo President Museveni yawa General Mbaddi abadde CDF obuyinza okudelegatinga commander authority with the CDF having power ate kati ajja eri n'akyusa kyengezezaako okugamba nti Mwami Museveni yali waggulu komanda ye Mwami Museveni ye muduumizi ow'okuntikko okitegedde muganda wange ye muduumizi ow'okuntikko commander in chief of all armed forces maje police prison bano bemulaba bano bamusirike bano bamusirike bano ate abo bayitira mu police obawo olukusa bana basirikale fa abatukuuma LDU byonna Mwami Museveni yabakulira kati bana agenda abatoolerako buli omu okusinziira ku ekyo. Lutindo Radio Simba hello wangi sebo webali kuweereza webali okuwuliriza sebo kwetuli kuwuliriza andabira kansa Abdallah mulima mayuni namukono ow'ensonga munneebalize okusiiba omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadani n'okusiibula abasiraamu omulimu gwakoze yeebale nnyo Honorable Kiwanuka Sulaiman Honorable Abdallah Kiwanuka amannya lagalakinda kimu kampamu NUP kyagula gyeseetamu ye president ensonga muzoogedde naye ensonga esinga okuba enkulu era njagala kansa Abdallah annyonnyole eri bannayuganda nga ffe ab'opposition kyetuzzaako kubanga olaba omukulu afuga eggwanga lino nga mutabani we amusembeza ekitegeeza nti mutabani we waava ku ddaala eryo eryakubanga yaduumira amagye sikyazzaako nze nsuubira nti balina enteekateeka gye bateekateeka okulaba ng'ono afuuka pulezidenti ekirala kyempoozeka nakyo abantu kati bali mu kwozaayoza simanyi PRU simanyi baramu akati nze ndabanga akabadi akaliwo pulezidenti Museveni asembeza abaana mutabani we banaakola nabo mu gavumenti yabwe nga bamaze okuwamba obuyinza bwannayuganda ng'era bwe baabuwamba ketulwerwaneko kansa Abdallah mulima mayunizi kyensaba kiri kimu tugende mu maaso n'okusomesa abantu bamanye engeri gye balina okwerwanako eno revolution kati neyanzege onagamba I saw the cabinet reshuffle and I was happy with some people who retained their posts and the new ones but still disagree with General Museveni. You had forgotten us, the children of foreign commanders oba comrades mukiikirirwa
omu ku bo lwakuba tannaba kabuye kyofa togabye si mwana wa mulwanyi kabuye kyofa togabye oyo mwana wa mulwanyi kyofa togabye yali mulwanyi. Lutindo Radio Simba. Hello wanji sebo Evans webale kuweereza kale naye webale okuwuliriza sebo Evans webale kuweereza sooka oviire Simba yo oba gijjeeko twogere bulungi oleke kwewulira. nze bampita Abdallah Kabanda wano ensala lw'amata. Oyo ayagadde okukuba essimu ate nga bwe yeewulira naye tetujja kgenda naye onalebo. Ddamu ekibuuzo kya mukulu mulya kimu. Ekyo kyakusoomooza kyamaanyi eri nze alwanya obwezizingirire okulaba nga nkomya enfuga ey'emyaka 10 ekigenda 40 n'abo bonna abafaanana nga nze nti ebizibu byonna bye tutubiddemu institutions zonna okuba nga zifaanana nga bwe ziri abantu baffe okubeera nga bali mu mbeera ey'okusabiriza buli kamu abaana baganidde awaka babafudde mombo ze bali bweru bagenze kuba byeyo embeera eryemu kukomya bukulembeze bwa mwami Museveni. Ekira kigenda eri bonna abalina endowooza nti twetaaga okukomya effuga bbirino erya mwami Museveni twetaaga tutuule wansi twekolemu omulimu awatali kwesojja kino na kiri tubizze ku bbali tukalaganire wamu ng'ekitugatta kyakukomya emyaka 40. Nabagambako wano nti ekiwandiiko kyafuluma nga abasajja bano baatuula mu myaka gy'ekyenda nga gitandika nga ekigendererwa kyakutufuga myaka 50 gibulako emyaka 10. Bwe twali nga tuli mu myaka awo 10 otandika okutegeera tuyingira ebyobufuzi mu 1995 nga tulowooza byakusaaga naye batutwaliriza kati byali ku 39 bagenda mwana kati n'omwana bw'anaabakwatamu n'abatuusa ku 7 n'omuzzukulu najjera mu mbeera y'emu bwe tunaba nga tetwerwanyeeko naye najja n'atufuga n'atutuusa mu 10 era bajja kuddamu batuule bagambe nti tulina bafuga 2 kubanga egyali 5 bapulaninga nti katujongereyo mpaka ku 10 naye ebimu bizibu byaffe ffe kennyini abamu kuteeka mu mutima gwabwe nakigwanyizi kugenda n'obuntu obutono kugenda nga tukolagana ate n'abantu abatutuusiza mu mbeera eno ogenda okukakana nga mwami Museveni saawa eno we tuli ali eri akuba bulati naye ekinzizaamu amaanyi mu byonna nti bannansi abali eyo wansi ffe tugamba nti wetukulembera ku nsonga y'okutukomya effuga bbirino bali united era bo bagamba ffe ne bwe tugamba nkya obuzibu bwokka bwe bujjidde nti nze omukulembeze nze nnemeddwa okuba wa direction kubanga ne bw'obanga olina wakuleeta nkyukakyuka tokeera bukeezi ku makya nobagamba nti bannange enkyukakyuka nkubamu nnyo akafaananyi nze nkubamu nnyo akafaananyi mu mbeera gye nayitamu ey'akalulu na byonna bye nayitamu bye bantu bange bye bampisaamu bye babayisaamu nti ate bigenda kukubisaamu emirundi nga 2 mu 2026 buli omwe kyakyetegekere that is singa akalulu gyekali kubanga akalulu gye tubadde twamanyiira nti tusobola okuyita okukyusa obukulembeze naye bw'ogenda mu kalulu ng'ogenda mu lutalo n'omuntu ali tainted with impunity amenya amateeka n'awamba abantu nga yali ku ntikko era bajja kumala bakabbe mwami Museveni nti ye tisatadde wa kalulu temulaba nti bavuganyizza obwadde emikko gyabaddemu naye era nze akalulu nakawangudde mutabani wange ye commander in chief era bujja kukeera ku makya agambe mutabani kwatamu fuuka bujja kukeera ne ku makya by the way kino mukirinde nga mbaga bugenda kukeera ku makya mwami Museveni agambe nti Muhoozi ye vice president anti ogambye abalonda nga bw'ayagala n'abatwala byonna gy'abatutte n'abafuula ba minisita kati osobola okugamba omuntu nti omufuula vice president era bw'anaafuuka vice president
mwami Museveni oba n'aba yeebase oba mukama Katonda n'aba mukoowodde mwe mujja kulowooza nti no tannamukowoola naye ng'omwana yali wali amazi kubanga kino kye kiddirira Lutindo amateeka gagamba president waba avuddewo vice president akola ki yaddawo ekagenda kikola within a minute singa asazeeyo anaasalawo obutakola kiri kyembagambye kisinga obubi n'agamba nti nno kati mwategedde nti nsiba mbalonda ne mbafuula ne baminisita kale omuwadde wa vice president era bannansi mujja kutunula era tewali kye mujja kukola naye solution eri eriffe nga bannansi okukwata eggwanga lino okulyeddiza nga bannansi ng'ebigenda mu maaso tubiinamu omukono nga tusalawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga tonnaba nammwe mulina okwetereeza ekyo kituufu nammwe bennyini waliwo wana obbi wange entale nassa abadde alina gyampadde wano naye nammwe mulina okwetereeza ensonga ne zitambula bulungi nammwe ne bawulira nti nno nammwe ensonga zammwe gye muli muzikutte bulungi nkyogeddeko ndowooza abadde ayagala nkyogere mu mbeera ndala naye ŋambye nti bannansi abali wansi omusomesa Evarist naawe nkutumiddeko nnyo obbi ku nsonga y'okuleeta enkyukakyuka n'okkomya effugabbi obuzibu buli kuffa abali waggulu ndowooza so once we organize nga bali waggulu abakulembeze b'abantu abo ne tubawa direction kyeki ekituufu kye tulina okukola ne twerekereza obuntu obutono obutujja ku mulamwa ne tumanya nti nno waliwo ewali omulabe gwe tulina okwegagambulako muze tujja kusobola okuzza eggwanga lino ku luguudo olutuufu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale Mukama Katonda bankuumire mwe bali kutuuliza bannamukono North mwenna Alex Rubwama Male Musa Bannakatoogo Kansala Kawombe mwenna bannange mbatumidde nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wange